tewaliwo muntu n'omu gwe nnyinza kugaana keera nkya kuggulawo kike bwe mba sisayininze naye waddembe nnyo okugenda n'atandika ekikye nga bo baatandise ekyabwe ne leero era yanga janti zonto bwakiri nkyanaga nange njagala kukola kyange intaneti eno nnimiro nnene buli muntu afunako obufunyi waga nti anze kanteeke wano akange n'atandikira awo bafaani weebali bo balaba kizze era bajja kubagoberera abanatukyawa bajja kutukyawa kubanga nabo babadde ne bafaani baabwe nga batulaba ku lwabwe sigaana kyokka naffe tulina abaffe era abasigadde ate tulinawo n'abalijjeno abatanyizigidde n'abatanyigidde eno nga bo bagamba buli omu gyali tujja muwagirirayo kyekyo ekyo kibuuzo si kyange kirina kugenda eri abo abasigaddewo bwolina okubuuza nti owa omusajja gwe mwasigadde naye lwaki mwasigadde naye nga tayagaliza ekyokubiri jjajja Zonto yawandiika wanga asaba omulimu wano nti namuyita buyisi nga Sseruganda ne mugamba omanyi jangu okoleko wano najja kitegeeza bw'aba teyawandiika bbaluwa nga namuyita mu mutima ogwo then mutima ogwamuyita mubi ekyo siina wenkimanyi kyovola questions ezimu bw'ozibuuza nze oba okoze ensobi baba bwe batyo bakugambye then waliwo ali nyuto yoyo omuntu eyasigaddewo yaba amanyi nze ng'amanyi nabali kati asobola okugaa nti ekyamazima naffe twagumiddewo ng'embeera mbi oba nti ekyamazima weetuli naye sayidi eri bweti nene eri bweti asobola okukuwa ekituufu senga okola nange nga gwe content provider nga nkuyambako mu ngeri emu naye nga gwe content provider otwala percentage ki tuba tugenze mu 100%. Era content provider yatwala ekinene ekirala buli kintu kibaako omukulu tewali wogendagenda nga wo tewaliwo liida tekisoboka ate era liida tasobola kwenkana naawe kubanga bw'oba okkiriza nti nze nkusasula omusaala oba omaze okukkiriza nti ndi liida nti ndi boosi wo ng'ojja n'oŋŋamba nti manja n'enkuwa ekitegedde nabano si banenya era bwe batuuka ekiseera nga baagala kudda nze wendi wano ekyenjawulo nti Dr. Tibwadda sobola kukola naye abo bwe balidda nja kukola nabo chances namuwaza ggwayo bano bakyayina ekyenjawulo kiri kimu nti nanyini rediyo Simba eyagitandika aba n'amagezi mangi agagiyimirizaawo tosobola kujja nkya n'omugamba gwe omukozi eyajja nti wategedde mukama wange ebirango tubijje ku bbeeyi eno bidde ku eno buli muntu aba n'engeri gy'atambuzaamu ekintu kati yaŋŋamba kiri ludda tekiri registered. Waliwo ebigambibwa mbu ensonga z'abakyala zikutabula nnyo bw'era n'omukyala gwe waleeta mu kibiina akoze kyamaanyi nnyo okutabula Bizonto. Saagala tuteeke muwala oyo mu mboozi eyo lwaki kubanga talina buzibu takomplaininga sinawulirayo amukomplainingako era nkakasa ekyo gw'okitaddemu bw'abanga yanga Zonto yakyogedde oba jjajja Zonto then waliwo question mark ennene naye nkakasa nti basobola kukyogera kuba ekituufu bakimanyi ekyo gw'okitaddemu gw'okitaddemu ekyo tekibaddeemu sikisuubira nti bakikugambye tekisoboka tebasobola kukyogera kubanga ekituufu bakimanyi. Saagala nnyo kuhumiliatinga muwala oyo. Omuwala oyo mufumbo alina famire ye alina abaana bw'otandika okukizzamu ekyo ndi Ssaabazonto yebbaawe nange nina famire yange so buli muntu alina life eyiye ensonga lwaki nkugambye nti tebasobola kukyogera mukozi ng'abakozi abalala alina famire saagala kutandika lunaku lukyenga bbaawe atandise okulowooza obulala oba nga nange mukyala wange atandise okulowooza obulala so oluyimba YouTube channel ya Bizonto eyitibwa Bizonto Comedy, Facebook Bizonto Comedy Official genda okebere eyo mu Gw'omunaana eyo ojja kulaba nga reposted eyo mu Gw'omunaana ebisoma bega gye lwakolebwa. Nze siri muyimbi sisobola kulwanyisa muntu lwa kuyimba nenewe buli muntu bw'aba anoonya ekkubo ery'okuyitamu alina okunoonya wawe banaamuwulirira ti amanyi senga naakozesa Buganda nja kufuna sympathy nkolera awo so sina kingi kyakyogerako ekyo.